Yes, Calvary greetings and shalom to you all. Mukama yebazibwe maramusiza kumenda mulinnya lya Mukama waffe Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amanya n'eddoboozi Bajimbi Brian Mark. Nateera njagala okwebaza Katonda ankuumye nga ndi mulamu n'okutuuka olwaleero ate nammwe abakuumye nga mukyali balamu. Ndi musanyufu nnyo nate okukomawo gye muli nga mukyali balamu okuweereza gye muli. Kati katwebaze Katonda ate tweyongereyo n'olwaleero kye mbaleetedde. Katonda Taata, Katonda Omwana, Katonda Omwoyo Omutukuvu, ne kwebaza olw'ekisa kyo ku lw'abantu bo ontadde mu maaso okuweereza. Bawe omukisa nga bawuliriza, obasomese bayige bategeere era bagulumize erinnya lyo. Erinnya lyo lyokka lyeriba ligulumizibwa. Nze ntowazibwe gw'okule mu linnya erya Yesu, gw'ogulumizibwe. Haleluya. So olwaleero nzize okusomesa, njagala kuyamba ku bantu bambi. Abantu bangi benzize nga nsisinkana nga balina ebintu bye balaba mu kwolesebwa, bye balaba nga basaba, bye balaba nga batambula, bye balaba nga bakola ebintu bye balaba. So era abasinga mu bo ne batuuka nga bamaliriza beeyise bannabbi. Mukama yeebazibwe. So abasinga mu bo ne batuuka nga bamaliriza beeyise bannabbi. Haleluya. So naye olwaleero njagala kuyambako. So tulina nabbi, tugenda kukozesa ebigambo biri eby'Olwebbulaniya. Kale nga tunaba kutuuka eyo, abaweereza ba Katonda, Katonda abakola mu ngeri bweti nti eri abazaalibwa nga baweereza, eri abazaalibwa nga bannabbi. Bayibuli etugamba mu kitabo kya Jeremiya, Katonda nga agamba Jeremiya nti nakumanya nga tonaba na mu lubuto lwa maama wo. Okitegeera? Nakumanya nga tonaba mu lubuto lwa maama wo, ne nkwawula okubeera nabbi eri amawanga, kutaddewo okukola bino na biri. Kati oyo Jeremiya ye yazaalibwa okuva mu lubuto lwa maama we nga nabbi. Katonda yalimuleeta ku nsingo olwedde nabbi. Kitegeera? Nga muweereza. Kati tulinayo Samusoni naye yazaalibwa nga muweereza, yayingira mu lubuto lwa maama we nga muweereza. Then tulinayo abalala abaafuka bannabbi, baafuka abaweereza naye nga oba oliawo Katonda yabalaga kisa, then abalala oba oliawo nga nsobi z'abalala zezabaleetera Katonda okubayita kubanga alaba emitima gyabwe nga myesigwa. Obanga balabye ekisa mu maaso ga Mukama kyemba njogera. Omu ku bo bamuyita Elisha. Elisha teyazaalibwa nga muweereza, wabula Elijah okwogera ebigambo byayogera n'okwemulugunya, Katonda n'amugamba genda oyawule Elisha. Era Elisha bamusanga ali kulima ng'alina nte z'alima, tabimanyi na kubimanya. Ti Katonda amagenda ge gali mu kumuweereza. Kitegeera? Tulinayo ne Amos naye yatugamba nti nze nali nunda nte zange, nali nnima misukamoli gyange, Katonda nanjijeyo nampita. Okitegeera? Kati abo nabo gye bali. Kati abo tujja ku kibayita nabbi. Bingi byolaba naye tekitegeeza nti oli nabbi. Okitegeera? Eriyo nabbi ne siya. Ekisooka tulina kye bayita Nabai oba nabbi mu Lwebbulaniya. Mu Luganda bakiyita nabbi, then mu Luzungu bakiyita prophet. Kati prophet ye nabbi, a true prophet. Kati prophet oba nabbi ye awulira nnyo, era byonna byakola awulira. Haleluya. N'akola awulira. Amaanyi ga prophet gali mu kuwulira, amaanyi ga nabbi gali mu kuwulira. Awulira n'akola. Waliwo omusajja omubuulizi w'enjiri bamuyita Filipo. Mukama yamugamba, Filipo, serengeta mu kkubo erikwata weti n'ebiti ojja kulaba. N'aserengeta n'asanga omusajja omulaawe owakandike wa Ethiopia yali ava e Yerusaalemi okusinza. Haleluya. So bwe yamusisinkana n'amubatiza, then n'abulawo, n'atwalibwa empewo n'addamu ne bamusanga mu azondo. Kati oyo yawulira. Ekirungi ekiri mu kuwulira nti okuwulira bw'obanga otambudde bulungi ne Mukama nga towambiddwa myoyo. Abasinga bamanyi okuwambibwa emyoyo emibi ne batandika okuwulira amaloboozi agatali matuufu agabagamba ki mala ennaku 3 nga tosenya. Kati n'agamba nze nawulidde Mukama ndi nabbi. Amala ne gamugamba gundi yakuloga, gundi yakutta, gundi yakola bw'ati. Okiwulira?
n'aba n'entalo aba ne gamugamba sibe ennaku 10 abaali ku lwa 99 ne gamugamba nti wasibulukuse n'olya nnyo ddamu naziganye. So abamu ne bawulira amazzi nga bagamba toddamu kwambala mpale nika, toddamu kukola bwoti, toddamu kukola bwoti. Kati bw'oba sikusogera ku maloboozi ago omuntu ng'atambudde bulungi n'omwoyo omutukuvu Katonda ng'amulonze oba ng'amuyisa okubeera mu kisa ekyo ky'okuba nabbi, ebiro bituuka omuntu ono nga awulira Mukama yeebazibwe. So okuwulira okwo nga kuli accurate nti Katonda, for instance, Katonda agamba Jeremiah nti serengeta eri ennyumba y'omubumbe. Jeremiah n'aserengeta, tebyetaaga interpretation, n'aserengeta n'atuuka, Katonda n'akola ky'adda amugamba. Okitegeera? Tutunuulira ani omulala kale twogere ekyo. So oyo gwe bayita nabbi. Okitegeera? Mukama yeebazibwe. So kati oyo gwe bayita nabbi awulira, naye mu kuwulira kwa nabbi byawulira amanyi gali mu kuwulira era akola ki? Alaba. Then asobola okubaako ekisa ekirala, okulaba, okuwunyiriza n'ebirala. Naye kye bayita siya abamulabi. Kati abamu baba siya ate ne beeyita banabbi. Siya ye alaba, asobola olaba n'awulira, oba asobola okulaba, asooka kulaba. Siya baba nnyo mu kulaba. Haleluya. Siya aba nnyo mu kulaba. Kati abasinga basiya naye babayita mu Lwebbulaniya ekigambo kiri oze. So kiregeeza siya omulabi. Haleluya. Kati siya ono omulabi asobola okuba nga avuga n'abaako kyalaba, asobola okuba nga anaaba n'abaako kyalaba, naye kyalabye tekiba direct. Siya ebintu byalaba biba bubonero. Katonda abaako n'ebintu by'abaali okutegeeza omuntu ono siya. Kati siya bw'abanga tanoonyeza Mukama, obanga talina menta, obanga talina amuyamba, ekyegeera nga talina amuyamba, asobola okufuna obuzibu n'atabuka n'omutwe. Tankiddemu nti Katonda osobola okuba nga oli siya, haleluya, ng'ayagala okwogera naawe ku bulamu bwo, n'obeera ng'osaba n'olaba ensolo itawo gende, n'olaba ensolo. Mukama yeebazibwe. Ng'ensolo nsiba amagulu. So mu kulaba ensolo nga nsiba amagulu n'otakitegeera naye nga Katonda ayogera ku ggwe, ng'ayogera ku ggwe oba ku magenda go destiny. So kati olina okuba bw'obanga oli siya, olina okumanya, tuli fena, olina okuba nga olina omwoyo w'okumanya siya, olina okuba nga osaba obanga olina menta asobola okuyamba. Osobola okuba nga otambula n'olaba ensolo nga nsiba amagulu nga Mukama ayogera naawe nti amagenda go gaakwatibwa. Osobola okuba nga oli siya, haleluya, n'olaba ebikuta by'amenvu ng'osaba n'olaba ebikuta by'amenvu. Kati tebiba bikuta by'amenvu. Mukama asobola okuba nga ayogera naawe nti waliwo omuntu alwana, obeere kasasiro oba obeere ekitagasa. Okiraba? Osobola okuba siya n'olaba jjajjaawo nga gyali mukadde nga yeewese ng'atambula n'omuggo, naye nga Mukama akulaga nti jjajjaawo omusajja nga Mukama akulaga nti ebikusumbuwa byava mu kika oba ebikubonyaabonya. Kati siya, haleluya, siya olina okubanga ose, olina okubanga ose, olina okubanga onoonya interpretation. Bwe bw'obanga oli eyo ng'olaba nnyo, nga bw'oba osaba olaba, bw'oba otambula olaba, bw'oba ofumitiriza olaba, nga bw'oba ongulamu olaba, nga kwegamba ojjudde okulaba, ebyo Katonda byakulaga biba bituufu, naye tebiba direct. Kati obuzibu buba mu kubitwala direct. Bw'obitwala nti direct, ndabye kino kye kitegeeza ogenda kuleeta obuzibu. Waliwo omusiya gwemanyi baamulaga, yalaba mu nsi ey'omwoyo nga ennyumba ewaabwe
basima eddagala ne baliteeka somewhere n'akwata enkumbi n'alowooza biri direct n'akwata enkumbi n'agenda asima ennyumba y'abandi ne bamukuba emiggo okiraba ne bamukuba emiggo ekyavaako n'afuna obuzibu ku mutwe kubanga teyalina mentorship teyalina kulabulwa oba nakulagwa nti kino bwe kiri bwe kiri so siya oyina okubanga oyina omuntu akuyamba muntu ofuna omuntu akuyamba ojja kubitegeera naye bw'otafuna osobola okuba n'empalana n'obutakkaanya eri buli muntu so olina okubeera n'omwoyo ow'amagezi olina okubeera n'omwoyo asobola okuinterpretinga ebintu ebyo kyokka kyabulabe nti nabbi ne siya basobola okukwatagana okwekuba ate nga bonna baweereza ba Katonda ate nga buli omu Katonda kyamulaga kituufu Katonda asobola okwogera ne siya nkulaze nga actually tuddeyo ku Samwiri yawulira ddoboozi nga bamugamba Samwiri n'awulira amuyita nabbi Samwiri nabbi awulira eddoboozi bamuyita naye tategeera akola ki amuyita agenda okuvaayo nga talina gwalaba eri n'alyoka amugamba nti ddayo weebake omulundi ogusooka ogwokubiri ndowooza paka gwakusatu bamugamba kola bwoti yawulira kati then eri abala nga balaba bulabi Jeremiya bamubuuza kikyolaba neosoma Zekalaya 4 bamubuuza byolaba obitegedde kati basiya abasinga be balaba tebabitegeera ge mazima tebabitegeera babuuza Zekalaya byolaba obitegedde nti nedda ne Yokaana yennyini ayina be yalaba Yokaana the Revelator mu kubikulirwa nga tabitegeera malayika n'amugamba bino bibanyi nti nedda n'alyoka amuyonyola nti bino ABC kati basiya bangi balina be balaba naye tebabitegeera tebabitwala mu ngeri enkyama ate beeyita bannabbi nabbi asobola okuwunyiriza asobola okuwulira n'okulaba naye amaanyi ge gali mu kuwulira si amaanyi ge gali mu society kati simanyi kikyoli simanyi kikyosinga kuwulira naye nkusabira mu linnya erya Kristo Yesu Omunazaalesi Mukama akuwa ekisa Mukama akuwa amafuta Mukama akuwa amaanyi gwe bwenna ng'olaba nnyo naye nga byolaba tobitegeera okitegeera ng'olabye vidiyo eno ng'olaba nnyo naye nga byolaba tobitegeera nkusaba mu linnya erya Kristo nteekeraako komenti awo wansi gwawulira nawe Mukama akuwa omukisa so olwaliro njagadde kwogera ku bantu abo oba obeereddwa omukisa layikinga sharinga mu linnya erya Yesu ate nja kukomawo n'ekirala katusabe Katonda ominza ebintu byonna mu linnya erya Kristo Yesu Omunazaalesi w'omukisa abantu basanyuse bawe okumanya n'okutegeera yongera ebirabo oyongere n'okumanya Mukama Bayibuli bweti bweyogera nti abantu obazikiridde olw'okubula okumanya Mukama tutaasa olw'obutamanya otuwe okumanya tusobole okulaba ekitiibwa kyo mu linnya erya Yesu Mwoyo Mutukuvu tuyambe mu linnya erya Yesu Mukama abongere amaanyi Mukama abangwire ekisa atanalokoka nkusabira munnange olokoke Yesu yekkubo n'obulamu n'amazima okitegeera kale Mukama abankuumire Shalom